Wow. Banana. Wow. This is loud. Oh, wow. Nana, diva, I love. This is beautiful. Wow. They have a talent. This is beautiful. Spice Dana. Alright, nga bw'olabye ebiseera ebisinga obungi tuba n'abantu abatwagala abatulowoozaako era abatufaako nga bw'olabye nga vidiyo ketutandisiza nako omwana muwala Spice Diana wow abaana bamukubye surprise yabadde ali awo tiimu yabamu ku bafaani be abamuwagira era abamwagala ennyo abafaayo gy'ali ne bagamba mwana muwala the diva Spice Diana star girl tulina okubeera nga ate tukukyalira tube nga ate tuba ku ka surprise ketukuleetera munnange ono yafunye essimu olunaku olw'eggulo era nga bagamba nti baagala okubeera nga bamukyalirako nga bw'obalaba waneeno naye munnange bamuluyiriza akalabo akakabi akalabo ak'omulembe ng'era kino kyabadde kifaananyi ekisiige obulungi ennyo nnyini ddala bwebadde bakamusinkana bwe bati bamuyise ne babeera nga bamunyumiza ne boogeramuko naye era oluvannyuma ne bamusaba okulira ekirabo eky'amaanyi ennyo Spice Diana mu ngeri y'okulaba nti bamusiima olw'okuba nti akuba ennyimba ez'akabi ayimba ennyimba ezibuulirira ennyimba eza laavu ennyimba ezinyuma Spice Diana muyimbi omuwala omulungi ennyo alabika obulungi ennyo era omwana ono omwaka oguwedde ne guno omwaka akoledde ddala nnyo azaakola collabos ez'enjawulo akoze collabo n'abayimbi abali international akoze collabo n'abayimbi ab'enjawulo wano e Uganda alina akayimba kabayita Redick ayimba ne mwana munne Fikfa Maika n'akayimba ke yakamala okutawa no video ng'akola n'omusajja Omutanzania Mbosso yes kakati Spice Diana munnange ayimbidde nno ddala nnyo awards azenga zifuna ne juzi wanafuna awards wanene kuzina awards yafuna awards munnange naye ate Spice Diana abamu ku bawagizi be beekozeemu nebeera nga bamusiigira ekifaananyi eky'amaanyi ennyo nnyini ddala ne babeera ate nga bakireeta ne babeera ate nga bakimutuusaako waliwo ekibozibozi ekitambula ekigenda mu maaso wakati wa Spice Diana ne Shiba Karungi Shiba Karungi ne Spice Diana waliwo embiranye ziriwo ezigenda mu maaso tugenda banga tukolera emboozi eyo tujje nayo tubeera ate nga tugitaanya bulungi nnyo nnyini ddala omanye ki ekituufu ekigenda mu maaso wakati wa Spice Diana ne Shiba Karungi naye ng'ate twagadde tubeere nga tukuwa emboozi eno eraga Spice Diana n'abawagizi be nga bamuleetedde ekifaananyi eky'amaanyi ennyo nnyini ddala Spice Diana akasente akakoze mu music era akafunye ddala ayina manager yayitibwa manager Roger juzi wantwala pa manager Roger nga ina birthday party naye ate Spice Diana birthday party bagikola mu ngeri ya njawulo ya surprising n'emmotoka gyabadde ng'avuga Prado ey'omulembe nnyo nnyini ddala Spice Diana atambula ne bakanyama asente akakoze azimbye n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala n'ate munnanga abawagizi be basazeewo okulaba nga ate nabo bamusiima n'okwongera okumuzaamu amaanyi n'okumulaga nti omu ku bayimbi abakyala ab'amaanyi abali mu ggwanga Uganda era n'ensi beetegeera obulungi ennyo nnyini ddala subscribinga wano ku Good Talent tuba tukuwa amawulire ag'enjawulo entertainment tukuwa celebrity interviews tukuwa politics n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala Song is my name mubeere bulungi Wow. Banana. Wow. This is loud. Oh, wow. Nana, diva, I love. This is beautiful. Wow. They have a talent. This is beautiful. Spice Dana.